tugenda kwogera ku investment, tugenda kuyingira okusoma. Number 1, what is investing? Kino kye bagamba nti no kusiga nsimbi. Baba bategeeza ki? Oli bw'ajja n'agamba nti no ndi mu kusiga nsimbi, ndi musiga nsimbi, baba bategeeza ki? Waliwo definition eri mu waliwo definition gy'osanga mu dictionary ng'egamba nti investing is putting money into financial schemes. Investing is putting money into financial schemes, shares. Investing is putting money into financial schemes, shares, property, or a commercial venture with the expectation of achieving a profit. Kanchi kunyonyole mu Luganda. Dictionary definition egamba nti okusiga ensimbi kwe kukwata ensimbi n'ozissa mu bintu nga byekuusa ku byenfuna, oba n'ozissa mu migabo, oba n'ozissa mu mataka oba bizimbe, oba n'obissa ekyo mu kintu kyonna, commercial venture ekintu kyonna nga kikwatagana na ssente, naye ng'ebyo byonna obikola kubanga you are expecting to achieve a profit, nti mu maaso wali osuubira okufuna amagoba, mu maaso wali osuubira okufuna amagoba. Expecting to achieve a profit, okusiga ensimbi, okutta ssente ozitadde mu kintu nga kyekuusa ku bya nsimbi, oba okitadde mu bigabo, oba okitadde mu kampani, oba okitadde mu kintu kyonna, naye nga mu maaso wali totudde butuuzi, ogamba nti mu maaso awo njagala ndabe ku magoba, kyekikufuula musiga nsimbi. Kubanga njagala Abannayuganda tugaggawale, awo ngenda okukubuuliza nti bw'ozimba ennyumba ye ey'amaka okalabye nti awo obeera toinvestinga. Ennyumba yo ey'amaka bw'ogizimba ogyebakemu, okirabye nti awo obeera toinvestinga. Kuba bagambye nti oteeka ssente mu financial scheme. Financial scheme kye kino nga bwe banajja ne bakulaga nti bino bifuna, n'oteekamu ssente, oba n'ogenda mu kampani n'ogula emigabo, oba n'ojja n'ogula ettaka n'ennyumba, naye nga mu maaso wali osuubirayo okufuna amagoba. Kati bw'okeera ku makya n'oŋŋamba waguze ennyumba yo, akasente k'oguzeewo oli mu kuzimba nnyumba yo nga togisuubira kugitunda, togisuubira kugitunda, togisuubira kugitwala mu banka oba kugifunamu equity release, kitegeeza nti toli mu kusiga nsimbi. Naye nayagadde nyongereko kubanga bwensoma investment ngenda nyongezaamu ebintu, nti njagala okitwale nti investment is a long term commitment. Kati kuba waliwo okuinvestinga short term n'okuinvestinga long term, waliwo okusiga ensimbi okumala ebbanga eddene n'okusiga ensimbi okumala ebbanga ettono. Naye njagala okusiga ensimbi kwe tuba tutegeera leero, musiga nsimbi yaani, njagala oteekemu Andrew Sozi ngenda kutuuka ku kansooka ennyinnyonnyole kano. Njagala
njagala bw'obeera nga oyagala okuyiga okusiga ensimbi mu mutwe okiteekemu nti musiga nsimbi yeewaayo n'abeera nga ezo ze bayita profit azirinze eri mu maaso kwegamba kye twandiise long term okitegeera long term kyenjagala olowooze okitegeera waliwo omwami ali mu kututabula wano ndaba buli kadde agamba free Bobi Wine anti abannayuganda bwe batateekamu abannayuganda bwe batasaamu ka politics tetuyinza tereera but anyway mbadde njagala kutegeeza nti njagala oteeke mu mutwe long term nti investor oba musiga nsimbi obeeraawo investor oba musiga nsimbi omuvubuka mbadde nina okumublockinga kubanga tuli mu kibiina naye atabula ekibiina omanye ebibiina eva mubeeramu abatuula mu maaso bwazina amazina bwabuuka bwakola kiso mbadde nina okumublockinga kubanga eno wooli yange so mbadde saagala abatabule nga abaza mu politics njagala tubeere nga tukimanyi nti tuzze kusoma mu kibiina era njagala tubeere nga tusoma so mbadde njagala okitwale mbadde njagala tukitwale Faizo Moze Muzeyi webale nnyo mu blockinze mu blockinze mbeera saagala abantu batutabule si wano tuyinza okukolerawo ebintu bingi twandibadde tubuulirirawo enjiri twandibadde tukolerawo twandibadde twekalakaasiriza nawo naye guno omukutu twagusaayo specifically tufuneko ka section ketuyinza okuyigiramu okitegeera kyegamba so mbadde nkunyonyola nti njagala obeere nga buli lwolowooza nti oyagala kusiga nsimbi ebirowoozo byo biri long term ng'olowooza ku byamu maaso ku lwaki wulira ekigambo kyennyini investing mu Luganda kitegeeza okusiga ensimbi okusiga is in farming bwe kibeera nti okusiga ensimbi it is farming tunulamu okwata ensigo n'ogissa mu ttaka n'ogirinda eyina okumeruka eve mu ttaka esituka eveeyo oyina okukoola oyina okukungula oyina okwanika bwemala okukala oyina okuwewa bwemala okuwewa oyina okussa ku motoka otambuze kwegamba olabira ddala nti okusiga ensimbi obeeranga mulimi tunuulira omulimi w'emiti kati tulina ekibiina ekisimba emiti naye twagenda ne tusimba emitebezo omuti gwa kalitunsi ogusimba 218 oyina gulyako 228 okitegeera long term buli lw'onoobeera ng'oyina mu mutwe ekigambo kye bayita long term ogenda kugaggawalanga mu maaso eyo bwe nnaakulaga kubanga abannayuganda tulina buli kye tukola ekitwala ensimbi zaffe kubanga bwe twagala okusiga ensimbi tetwagala kusiga nsimbi long term oyo no tabeera musizi wa kati njagala okitwale bwoti nti buli lw'obeera nga tosobola kulowooza ku long term toli musizi wa nsimbi oli muziisi wa nsimbi bwetyo bwe tuba tukitwala kyova olaba mbayigiriza ne mbategeka n'ovamu njagala bakukozeseeko bwe bamala okukukozesaako njagala weekozeseeko bw'omala okwekozesaako njagala obeereko ne bizinensi yo bw'omala okubeera ne bizinensi yo njagala obeere nga naawe oli musiga nsimbi okitegeera njagala obeere nga naawe oli musiga nsimbi
kakano ngenda kugezaako wano ntunuulidde obutale bwonna bungi nnyo mu nsi. Ntunuulidde Bungereza, ntunuulidde America, ntunuulidde Australia, ntunuulidde Japan, kati njagala tunuulira Uganda kubanze bwe mba nsomesa nkusomesa kye nali nkozeeko ate n'ekintu kye mmanyi nti kinaakola wano e Uganda. Ebintu 3 bye mmanyi ebiyinza okukola e Uganda nga kusiga nsimbi kye twandiise investment. Ekisooka waliwo ze bayita treasury bills and bonds. Ogenda kukisanga wano House of Wealth plot 23 Kanjocha Street e Kamwocha. Ndimu kuwa examples za investments ebyokulabirako nti osize. Ebyokulabirako mb'okoze ki nti osize. Number 1 ebiyinza okulaga nti osize. Ebintu ebiyinza kwegamba by'oyinza okugezaako okusigamu ensimbi. Number 1, treasury bills. Treasury bills. Treasury bills zivaawa, zisangibwawa, zikolebwa zitya? Sente bwe zibeera nga nnyingi nnyo mu circulation, ng'abantu bangi nnyo balina sente, kwegamba buli ayingira ebbaala agamba abo babawe, buli agenda okugula egundi alina kwegamba sente nnyingi. Gavumenti ekozesa Bank of Uganda, gavumenti ekozesa Ministry of Finance, Ministry of Finance n'eryoka ejja n'ekozesa Bank of Uganda n'esalawo sente bazisike mu bantu. Kati engeri gye bazisika mu bantu bapromisinga okugaba interest ennene ku treasury bills. Bwe bapromisinga okugaba interest ennene ku treasury bills, banka zino ze tuteresa sente zaffe zikwata sente ezo ne zizitwala ne zigulamu treasury bills. Bwe zigula treasury bills, banka zibeera sente ze zirina zikendedde ne zibeera nga kati tezikyawola nnyo, gye zikoma okubanga tezikyawola nnyo, sente ne zikendeera mu bantu. Eyo skimu ogirabye bweri mu economics. Kati ekyo tuba tunaakiyigadde. Ngenda kangezeeko kademonstrating andabe. Abantu basobola okubeera nga balina sente nnyingi. Kati twalagana amatatu nti sente nnyingi. Sorry. Ogalabye amatatu? Amatatu gatwale nti sente nnyingi. Sente zino nnyingi tumanya tutya nti sente zino nnyingi? Sente zino zibeera mu banks. Nga banks zigaba loan, banka gye zikamu okuwa loan abantu gye bakumuba ne sente nnyingi. Inflation n'ebeera ng'eri waggulu. Kati ne bagamba nti sente ziri mu bantu tuzikendeeza tutya? Tulina okulaga treasury bills. Treasury bills butunuulire ng'obupapulapapula. Treasury bills butunuulire ng'obupapulapapula nga bagamba bank egenda ebugule, ng'ebugula mu Bank of Uganda. Kati bank engeri y'obupapula obwo banka bagigamba nti bw'ogula obupapula 100 tukuteeramu amagoba bwe gati, bw'ogula obupapula 2 tukuteeramu amagoba bwe gati. Kati banka etandika okukwata sente zerina n'ezitwala n'egulamu obupapula obwo bu treasury bills mu Central Bank, mu Bank of Uganda. Ogiraba bank eno ye bank n'ekwata sente n'egenda n'egula treasury bills mu Bank of Uganda. Bank era n'ekwata sente n'egenda n'egula treasury bills. Bank era kubanga bagigambye nti bwegula treasury bills bweziti obungi bwazo bagenda giteeramu amagoba, nejja n'egula endala. Nejja ogiraba bank, olaba bank wano bwe wakendeera ng'eno wagejja. Eza Bank of Uganda ekwatira ddala cash,
ate nga cash wa bank akendeera. Kati cash wa bank ono omulaba bwe yeeyongedde okendeera, kati cash wa bank ono bwakendeera, njagala kano kayige bulungi, cash wa bank ono bwakendeera, buli abanajja mu banka awo ne bayingira ne basaba looni, banka egenda kulwawo okubawa looni, oba buli gwe yandiwadde ssente nnyingi emuwa kantu kamu, egaba kamu mu kifo ky'obubiri, egaba kamu mu kifo ky'obubiri n'ebatambulizaawo. Olabye ssente bwe zikendedde mu saturation, ssente bwe zikendera mu saturation zonna nga baziguzeemu treasury bills, banka eno eba efuna amagoba ku treasury bills. Kitegeeza banka ya investinze, banka yagenze neesiga Centenary Bank yagenze neesiga mu Bank of Uganda ne bagisuubiza giteera emigabo ku buli bupapula bweguze. Okitegeera. Kati kyembadde nkusisa eyo method era omusajja Semanda May Francis abuziza method ya treasury bills ya banka zokka. Era kyovula bamugenda kulabuka leero mu bebagezi. Banka si eyo keediringa mu treasury bills. Naye banka teyagala gw'okimanye nti waliyo treasury bills ezitundibwa Bank of Uganda. Yo kyekugamba ekugamba bugambi zino sente zonteresa wano nga deposit, lwaki tozifixinga? Okitegeera, lwaki tozifixinga? Kati banka ebe eyagala ozifixing. Yo bwogeza n'ozifixinga ezo ze bayita fixed deposit accounts, kasita ogeza n'ofixinga sente mu bank nga banka yezikwata ng'ezitwala egula mu treasury bills, bwe baba bagigambye nti no bwegula treasury bills bajja giwa interest oba amagoba ga 10%, gwe wane ya fixinze sente bakugamba bw'ofixingira omwaka tujja kuwaayo 5%. Bw'ofixinga nga banka ezikwata ng'ezitwala mu Bank of Uganda nga yetu egula mu treasury bills nga bagiwa 10% ng'ekufunirako ka 5%. Okawulidde? Kitegeeza nti gwe tewategedde nti waliyo treasury bills, gwe wategedde butegezi product banka gyeraga gye bayita fixed deposit account. Kyova olaba abagezigezi abayiseeko mu House of Wealth bwe bagenda mu banka yaabwe yennyini eyo bagigamba nze saagala fixed deposit account, nze njagala treasury bills, njagala munzigulirewo account gye bayita CSD, Central Security Deposit Account. Banka ng'egamba ono nga mugezi ate ono yakitegedde atya ng'ekugulirawo Central Security Deposit Account. Kitegeeza nti ogenda kubeera Newton Buteeraba, ogenda kubeera Semanda May Francis, ogenda kubeera Kalule Fred, naye ng'odiringa direct ne Bank of Uganda ng'oyita mu banka yo. Tokategedde. Senga okategedde senga mobile money anzita wano kuba already nkubuulidde obugagga nkubuusa. Okitegeera? Nkubuusa. So bw'ogenda mu banka n'ogulawo eyo account, bank afuuka agent wo n'abeera nga yes yajja okugenda okugula emigabo mu bank, yajja okugenda okugula ezo bills naye nga gwe ogenda ofunamu. So bw'ofunamu mwami bank ono oba ojja kumuwaayo ng'emitwalo 2 egya Uganda. CSD is Central Security Deposit. Kyova olaba Central for Central Bank Security Deposit. Okitegeera? So treasury bills ono abuuzizza nti zo ziba za sente mmeka, ne bw'obeera oyina emitwalo 10, ne bw'obeera oyina akakadde kamu, ne bw'obeera oyina emitwalo 8, ne bw'obeera oyina miliyoni 10. Naye kati njagala owulirize kino, kyova olaba House of Wealth, njagala tubeere nga tusoma. Treasury bills zibeerako otugoba tutono nnyo. Okitegeera? Kyova olaba abagagga baasalawo nti tebazirabanga investment, tebakirabanga kusiga nsimbi, bakirabanga kupaakingawo ssente. Nga bw'onojja mu Kampala osuubule ebintu byo naye n'ovuga emmotoka n'ogireeta n'ogipaakinga ku Pioneer Mall. Okitegeera? N'oyingira mu kikuubo n'osuubula n'ojja n'ovuga emmotoka n'eyitawo. So treasury bills abagagga tuzirabanga kupaakingawo ssente.
okupakinga kubi, okupakinga si kubi kubanga emu esinga 0. Kankubulire lwaki kupakingawo sente nti treasury bill. Manya nti treasury bill bw'eba ekuwadde ekinene ennyo kale kisinziira Bank of Uganda interest gye gitaddeko, naye usually egabanga 1% buli mwezi ku sente z'oba otaddeyo. Bwe mbala byonna bikakica nsobola bikuyisaamu kubanga engeri gye kiri nti noobeera investor, sente ezo z'ogulamu treasury bills okkiriziganya ne Bank of Uganda nti nze njagala terekawo obukadde bwange tugambe 10 okumala omwaka. Kati tugambe bwebeera obeera ku Bank of Uganda, ogenda ku Bank of Uganda ne bakulaga bw'ogenda ku website ya Bank of Uganda page esookera ddala ojja laba interest rate ya treasury bill. Kati interest kati currently mbadde sikebedde naye eyinza okuba eringa wakati wa 8 nge approachinga 10. So bw'obeera ne miliyoni 10, formula gye bakozesa ku interest eri principal times rate times time. Okategedde principal ze sente z'obawadde times the interest rate times obudde bw'oyagala sente zo Bank of Uganda ebeere nazo. Bank of Uganda yegenda obeera nazo naye ng'oyise mu banka yo, so oyinza oyita mu DFC, oyinza oyita mu Centenary, oyinza oyita mu Standard Chartered. Kati njagala kukulaga bw'obeera ng'olina miliyoni zo tugambe miliyoni emu, bw'obeera ne miliyoni emu eyo ye principal ze sente z'ogenda okugulamu treasury bills miliyoni emu. Balina okugimultiplyinga ne interest rate gy'olabye ku website, interest rate gy'olabye ku website eya Bank of Uganda. Kati bw'obeera olabyeko interest rate ya 10%, kitegeeza 10% ye 10 divided by 100 which is 0.1. So tujja multiplyinga miliyoni emu ne 0.1 times 0.1. Kati tulina multiplyingamu ne time. Oyinza osalawo n'ogamba miliyoni yange ey'emu ngiguzeemu bills ezo okumala emyezi 3 oba okumala emyezi 6 oba okumala omwaka gumu. Naye gy'okoma okukiwanvuya gy'okoma okukifunamu ku lwaki buli lw'ogamba nti emyezi 3 bakwata emyezi 3 ne bagigabanyamu 12. So kati wano eri PRT principal miliyoni emu, rate 10%, time wasazeewo emyezi 3 bakwata 3 ne badividinga omwaka mulamba mulimu emyezi 12 ye 12 n'olyoka ofuna kye bayita ofuna kwagamba ofuna a quarter which is 0.25. Kati ndowooza okirabye nti omwezi mu myezi egyo 3 buli mwezi gumu miliyoni emu eba ekoleddeyo emitwalo 2.5. Bw'ogamba emyezi 3 miliyoni emu eba ekoleddeyo emitwalo 2.5. Kati olw'okubanga gavumenti ya Uganda ekulabanga investor zino 2.5 URA ezitandikirako nezijjako 15%. Bwe zijjako 15% eba ezitoolako 3,750. So okwata emitwalo 2.5 n'otoolako 3,750 n'osigazaawo emitwalo nga 2,100 okitegeera. Kati zino banka erina nayo kujjako kuba gye wayiseemu. Banka okwo eyinza okugamba nti kankuggyeko omutwalo lwaki tonviiramu awo. Olaba bw'omaliriza miliyoni emu egenda okumaliriza ng'ekkoleddeyo roughly ng'omutwalo gumu. Kyova olaba nakugambye wali mu kusooka nti bw'obeera ng'olina omutwalo gumu ng'ate wateeka nga mutwalo gumu gw'oggyeeyo ng'ate wateekayo kakadde, tolaba mbu eyebanga 1%. Kyova olaba kati bw'onootandika okweyongera mu kwalo ogenda kuba wa mutawaana. Kati gwe bino byonna byenkubalidde misolo gavumenti banka yo njagala okisse mu mutwe nti usually sente zonna zossaayo ziyinza okukuleeterayo nga 1%. Bw'ossaayo akakadde kamu kakukolera omutwalo ogwo buli mwezi.
bw'osaayo obukadde 10 bukolera emitwalo 10 buli mwezi. Bw'osaayo obukadde 100 bukolera akakadde aka buli mwezi. Bw'osaayo biliyoni emu ogimanyi, biliyoni emu y'emu ne 0.9. So gwotabusi 0.2 n'omanya nti biliyoni emu eba ekkolera obukadde 10 buli mwezi. Okategedde ako? Kyova olaba engeri gye kiri nti nno sente zonna z'okoze mu mwezi, sente zonna z'otaddeyo mu mwezi ziba zikuwa 1%. Kyova olaba abagagga awo twabuukawo ne tugamba nti awo tupaakingawo bupaakinzi sente tufuneeyo 1%, naye tetugibala nnyo kubanga emu esinga 0. Bw'oteekayo obukadde bwonga 10 ne bukolerayo emitwalo 10, eyo interest toyinza kugifuna mu banka oyinza ogiterekamu obukadde 5 n'ogenda okebera interest gye bakuwadde omwezi, oyinza n'okuseka n'obweri, bayinza okuwa siringi nga 7. So kati apaakinze sente ze n'oga nti nina obukadde bwange nga 5 nene wakuwadde buli ku account kanjira mbugula mu treasury bills nga bwe nnoonya ekyokukola. Okitegeera? So eyo yemu ku ngeri y'okuinvestinga nga tupaakinga sente. Engeri endala y'okuinvestinga tuyinza okugula emigabo mu companies. Emigabo mu companies kwe kujja n'ogula shares. Bajja ne bagiyita IPO, gitwandise initial public offer. Company ekula nekula kati nga bwolaba eya Quality Chemicals abakola ARVs bazze ne bagamba nti ffe abatandika nga ba investor ze zino sente ze twatandika nazo kati twagala company yaffe tugireete nammwe mugigulemu emigabo. Baleese ndooza nga buli mugabo baba gutunda singi nga 2.5. Kati awo osobola okujjanga musiga nsimbi n'ogula emigabo. Okitegeera? Naye bw'ojja n'ogula emigabo, bw'ogula emigabo mu company, gwaguza emigabo ofunamu mu kye bayita dividends. Bwotyo bw'osasulwa nga bw'olaba nti bw'ogula treasury bills, Bank of Uganda sente z'eba ekuwadde eziwa banka yo n'ezikuteerayo ku akawunti yo. Okitegeera? Bw'ojja n'ogula emigabo n'ojja n'ogigula tugende mu Quality Chemicals bwe baba bakusasula nga shareholder, musiga nsimbi ow'omutawaana, bakuwa kye bayita dividends. Dividends zeki ye portion oba ke kapimo akavudde ku magoba kampani eyo gebeera ekoze. Okitegeera? Mmwe mwenna abaagala okugula emigabo mu kampani yonna ebagamba bane mujje mugule emigabo, naye anaagula emigabo tujja muwangako ku magoba gaffe % bweti. Okitegeera? Tujja kuwangako ku magoba gaffe % bweti. So bayinza okugamba nti tujja kuwa buli tunaakolanga amagoba. Njagala owulirize mwe abaagala okugula emigabo, mbawuliramu agagenda mugula emigabo, njagula emigabo mu company, njagulamu emigabo. Olina okunoonya gye bayita dividend policy, enkola yaabwe ey'okuddiza akasimbi abaaguze emigabo eri etya. Mulimu abalina enkola nti tujja kubaddizanga %15, 15% buli lwe tunaakolanga y'amagoba nga tuziba buli mwezi oba tuyinza obba buli myezi 3. Mwe abatusizeemu ensimbi abaze ne mugula emigabo tuyinza obbawa sente buli tugaye myezi 6 oba buli myezi 8 oba buli myezi 12 omwaka nga guyiseewo. Okitegeera? So eyo gye bayita dividend. Kati kitegeeza, njagala owulire bulungi nti senga kampani eyo etambuza bubi ekintu nebonaabona ne cash flow, okitegeera? Bayinza okukeera enkya ne babalangirira ne babagamba
omwezi guno tufunyemu obuzibu mu nnyingiza era bakama baffe abagula emigabo omwezi guno teriyo dividendi ne mukwata ku birega waawe okitegeera. So abaagala okugula emigabo kyova olaba bw'oba oyagala okugula omugabo olina okugenda n'omanya kali akasente ke bagenda okuddiza ffe abaaguze emigabo bakatuwa buliddi era kali ka percentage ki. So kampani eyinza obbaga nti buli lwe tunaabalanga net profit yaffe, net profit eyo tujja kujjangako tugambe 20% tugigabane nammwe abaaguze emigabo. Gambanga senga House of Wealth eyagala kuleeta skiimu eyo, House of Wealth esobola okujja neeranga negamba eyagala tunda migabo nemugula emigabo kati bamugula emigabo mwe ba shareholder abatusizeemu ensimbi House of Wealth netugamba nti omwezi kasita gunaageza buli mwezi bwe gunaabeeranga gugwako nga babalansinga wana ebitabo buli lwe tunaabeeranga tugoze amagoba gakakadde kalamba tujja kukajjangako 40%. Eyo 40% egabanyibwe tugigabanyizeemu ba shareholder. Okategedde. So kampani eyo gwekola akakadde kalamba mu mwezi ogusooka nga bakatemako emitwalo aga 40% nga banoonya mwenna abaagula emigabo nga buli omu bamuwa okusinziira ku migabo gye yagula naye nga bagabanya mwenna mugabana mitwalo 40 ye 40%. Bwe tugenda mu mwezi ogwokubiri ndaba abantu abali mu kozesa politics wano nga bakozesa eno avenue okugamba nti Free Bobi Wine tubadde tubasaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nti kyemwagala omuntu yenna ayagaliza abantu obulamu naffe kyetwagala oli ne bwe yandibadde nze ne bwe yandibadde ggwe era twandibadde tusobola okujja ne tugamba nti omuntu oyo mumute. So wano tuli mu kusoma bambi mutuyambe tusome kano kayige kubanga Free Bobi Wine osobola okukuba ekipande osobola kitwala ku CPS kuba ekipande osobola kitwala anywhere ne gana amagezi njagala ogafune tutegerekese gana amagezi njagala obeere ng'okimanyi nti oyagala bamute naye ng'ate n'amagezi ogafunye oba enjawulo eyo kiraba kuba sente terina ddiini sente terina kibiina. Sagala ogambe Free Bobi Wine ngate bwe bakutomeza eno okitegeera njagala tubeere serious. So mbadde nkutegeeza nti bwe bagamba nti tugenda kugabana dividends kyekyo kye baba bategeeza. So bwe bagamba nti tujja bawanga 40% ku magoba ekyo kye baba bategeeza. Omwezi ogwekubiri bwe bakolayo miliyoni 10 engeri baba nti batusuubiza otuwa 40% ku magoba batemako miliyoni 4 ne bajja ne bazigabanya ezennya ne bazigabanya buli omu okusinziira ku migabo gye yafuna buli omu okusinziira ku migabo gye yagula n'afuna. So eyo y'engeri endala mu Uganda gy'oyinza okuba omusigansimbi. Musigansimbi nakulaze nti engeri esooka yakubeera ng'ogula treasury bills. Okitegeera ng'ogula treasury bills waliwo abuuziza nti tosobola genda ne weegula treasury bills mu Bank of Uganda. Njagala obeere ng'okimanya nti oyanguyirwa nnyo bw'okozesa banka yo kuba banka ye kuli kumpi. Okitegeera banka yo already oyinayo account sente bajja kuba kwegana kijja kwanguyira. Okitegeera bw'onoosalawo ng'ogende ku Bank of Uganda mbadde actually sikirowoozanga nako naye bw'onoosalawo ogende ku Bank of Uganda bijja kuwanguya. So chovola njagala obeere ng'okozesa banka yo. Banka ye etwalako akasente katono etwalako ndowooza emitwalo 3 sina nyingi nnyo etwalako akasente katono naye buli lw'ogigamba nti oyagala gula treasury bills ono nga yageziwadde nnyo kubanga oba oyingidde emu ku bizinensi zaayo zeekola. So nkugambye gula treasury bills oba bonds okugula emigabo oba shares. Kaakano enamba ey'okusatu yeri wano e Uganda era kikwega gye nayagadde nkutegeeze bulungi enamba eyo ey'okusatu. Luswata Crispus webale kusiima show ya NTV eyabaddewo ku Monday abatannagira bakweri ku eno page yennyini ojja keberanga share ugundi enewedde podcast. Namba ey'okusatu y'ey'okugula amataka n'amayumba.
obeera musizi wa nsimbi ng'osazeewo okugula amataka n'amayumba. Naye ejjukira nakugambye nti bw'obeera owuliriza House of Wealth, njagala kukulaga nti entaka y'obeera oguze n'ennyumba mu maaso eyo obeera obisuubira kubijjamu magoba. Kitegeeza ennyumba gy'oli mu kugula, oli mu kugigula mu maaso eyo etundibwe, mu maaso eyo ettaka litundibwe, tufunemu amagoba. Oli ne mugamba nti weebuuze, bw'ozimba ennyumba n'ogisulamu, bw'ozimba ennyumba n'ogisulamu, bw'ozimba ennyumba n'ogisulamu, obeera investor. Definition nagibawadde. Kasita ozimba ennyumba n'ogisulamu tobeera investor, kuba simanyi magoba gali mu kusula mu nju. Era nakugamba profit balance statement yo bw'ona ogijjayo, profit is very clear. Kye tuyita profit, olina okukwata sales, kiki ky'otunze, cost of goods sold, kye watunze wakisuubula mmeka, n'ofuna gross profit. Gross profit olugimala nojja n'otoolako operation costs. Bw'omala otoolako operation costs n'ofuna net profit. So saagala oŋŋambe nti ate bwe neebaka mu nju n'embeera nga sisasula renti, oyo renti tegayinza aba magoba bwe mba simusasudde. Renti ne musevinga, renti bwe musevinga tegaba magoba. Ogawulira amagoba galina formula ejo, amagoba ogawulidde formula yaago. Okufuna amagoba obeera kwegamba ojja n'otunda, bw'omala otunda ne batoolako ssente ekyo ky'otunze wakisuubula mmeka, bwe bamala okukifuna n'ofuna gross profit. Gross profit ge magoba agasooka ag'ekiguumaazo, n'ojja n'otoolako watambula transport, walya food, wasasula rent, ekisigalawo ye net profit. Net profit ge magoba gali agannamaddala. So saagala otandike kuŋŋamba nti ate savings magoba. Savings si magoba. Nasomesa savings wano, saagala ontabule. Bwe nasomesa savings nakamba nti savings ga magoba. Savings ziba ssente z'oterese ate nga za kiruubirirwa. Ngenda mu maaso. So bw'ogula ettaka oba n'ogula ekizimbe, mu luzungu Semanda May Francis okakoze bulungi olese treasury, shares ne real estate. Kati njagala secretary waffe Oli Naziwa yatera okubeera secretary waffe abeere nga gyatubuulira bwe tufunamu. Bw'ogula treasury bills oba bonds, kyofunamu bakiyita interest income, kubanga Bank of Uganda eba yataddeko interest nti bw'onoozigula bw'oti, bw'onoozigula bw'oti, bw'onoogula treasury bills tujja kuteramu interest bw'eti. So bw'ogula treasury bills kyofunamu bakiyita interest income. Bw'ogula shares oba emigabo kyofunamu bakiyita dividends. Njagala mubeere sharp. Muntu asomedde mu House of Wealth mwana tobeera kyekimu, njagala mubeere sharp. So bw'ogula treasury bills kyofuna what you earn baziyita interest income. Bw'ogula emigabo oba company shares kyofuna bakiyita dividends. Bw'ojja n'ogula ettaka oba ennyumba kyofunamu, njagala tukayige leero, kyofunamu bakiyita capital gains. Capital gains nti ettaka oba ennyumba lirina engeri gye lirinnyamu value, kati value eyo gye lirinnya okuva ku luli we waligulira, kyekyo ky'oli mu kufuna capital gains. Era mu definition bagamba capital gains is the appreciation in price of a security from the time it was purchased. Bw'ojja n'ogula ettaka enajjeera wano, tugenda n'ogula ettaka, bw'ogenda n'ogula ettaka anywhere, n'ogula ettaka miliyoni 10 nga tebannazimbawo, abasajja ne bajja ne bazimbawo, baneighbor ne basiba ebikomera, abalala ne baleeta bevers, abalala ne baleeta amasannyalaze, abalala ne baleeta amazzi. Eryo ettaka lifuna value appreciation gye bayita capital gains.
kyova olaba buli lwolitunda gavumenti yo Uganda erina okuggyako omusolo gwe bayita capital gain tax. Ofuuse mukanyo kati, oli mu investment, oli mu revenue, oli mu taxation, ofuuse muzibu kati ogenda kunyumya emboozi ng'abantu baddukawo. So ettaka bwe lirinnya value lifuna kye bayita capital gained kuba lya appreciatinze. Abasajja waligula tewaliwo muntu naye bazimbye amayumba, baleesa amazzi, baleesa amasannyalaze, waliwo omugagga agaa nti ebinyanga bingi n'ateekawo ekkubo. Mwana okakananga liwagula miliyoni 10 lifuuse lya miliyoni aga 3 lifunye capital gain wa 20 million. Okategeddaako saagala wenyenye togeza ne wenyenye kibiina kitabuse. Tuli mu kuyiga. Olaba okuyiga bwe kunyuma nga tokutabula. Golooza ffe tetulina be tulonda bwe tugenda mu kabookisi k'obululu. Golaba tuboogerako. Kyova olaba tusobola okujja mu mutwe ne tusaamu capital gains tax, ne tusaamu dividends, ne tusaamu shares, ne tusaamu bills, ne tusaamu bonds, ne tusaamu interest income. Butatabula bwongo. Bw'obozze mu class tula mu class. Okitegeera oli peng naye alina politics osobola okulumbayo n'ogera n'oli akyagamba ku politics. So mbadde njaga kukutegeeza nti ettaka li appreciatinga mu value ne likuwa kye bayita capital gains tax. Kiki ekiri omwo ekyokuyiga? Abannayuganda bangi real estate yayinza kugamba sina mu Uganda yokka, all over the world ekintu ekikyasinza okunyuma okuinvestinga mu bakiyita real estate. Real estate by definition oba okukirambulula kwe kubeera ownership of property in form of land and buildings. Bw'oba olina ebizimbe n'amataka obeera oli mu real estate, kwegamba obeera landlord. Buli lw'obeera landlord obeera oli mu business ya real estate. Okitegedde mukama wange? Obeera mu business ya real estate. Era real estate yetufunira by capital gains. Kati all over the world, mu US, Ebungereza, Germany, China, Japan, Uganda, ensonga lwaki abantu benyigira nnyo mu real estate nga the investment vehicle ey'ekigalo, kubanga real estate buli lwabeera agenda ng'alinnya ayita ku inflation. Okitegeera nti buli abantu lwe babeera nga bakutte sente nga baziraba ku account, sente ziruzinga value olwa inflation. Lumundi jano inflation nagezezaako okugyogera, sente ne zisuula value olwa inflation. Naye bwe sibeera mu ttaka, value eyo capital gain eyo erinnya mu ttaka buli lwerinnya buli mwaka etera kankuwa ekyokulabirako. Inflation ya Uganda senga ebeera etambulira ku 20%. Inflation ya Uganda senga etambulira ku 10%. Okimanyi nti mu Uganda osobola okugula akataka lwakuba population yaffe erinnya ku speed. Abantu ne bajja ne bazimbazimba ne weetooloola okukakkananga ettaka lyewagula miliyoni 10 lifuuse lya miliyoni 15. Okawulidde? Ogula ettaka lya miliyoni 10 abantu ne bajja ne balizimbako ne lifuuka lya miliyoni 15. Bwe libeera lya miliyoni 15 kitegeeza nti 5 miliyoni zino ezeeyongeddemu bwe tuzissa ku 10. Ettaka eryo liba lyeyongedde by 50% mu period ya mwaka ng'ogu. Libeera liyise ku inflation. Inflation eyinza obeera awo etambulira mu 10, 15, 12, 8 naye olabye ettaka kye likoze. Kati bwe ligenze mwaka gumu lyeyongedde lifuuse lya miliyoni 15 lyeyongedde by 50%. Oyinza okukomawo emyaka 2 neighbor yazimbye kakalina ne neighbor yazimbye kakalina n'oli yazimbye. Okitegeera? Man, okukakana ng'ofuuse muzibu. Nina gye nagula ettaka eyo ngenda okuddayo nga baneighbor bonna basibye ebikomera bazimbye mategula. Yalaye Katonda yakola real estate. Ettaka ne likola sente nze nga ntudde wano. Okitegeera? Kyova olaba mu real estate bagamba mu investment bw'obeera musiga nsimbi, bamusiga nsimbi
sente ze zibakolera bwagenda n'agula ettaka ng'agenda yeebaka kati ddi ettaka nga litandika okubeera nga likola sente kati laba banneiba bwe bajja ne bazimba ne baneetooloola ne bateekawo ebikomera ne bazimba mategula nagenda otuukayo era nakubira value wange ne muga kino ekiri wano sikitegeera abasajja banzimbidde ebikomera banzimbidde boundary walls kubanzi sinnazimbawo ate bazimbisizza mategula ettaka lyange lyalinnya by almost lyekubisaamu emirundi 3 okwekubisaamu emirundi 3 that is 300%. So ye engeri gye nnyinza okusuubiramu okuteekamu sente. So bw'oba ogenda kugula ettaka, bw'oba oyagala okugula ettaka kimanye nti lijja kuba likuwa kye bayita capital gains. Oli agenda kumbuuza nti omuntu yandinvestinze ddi. Luswata Crispus akijjeeyo bulungi. Property appreciates in value according to time. Buli bbanga lwe liyitawo ettaka liba lirinnye ebbeeyi. So oli agenda kumbuuza omuntu ddi lwe yandisize ensimbi. Ngenda kuwa analogy okimanye ddi omuntu lwe yandisize ensimbi. Ekisooka analogy kwe kuleetera akaboozi akageraageranya such that omanya kiki ky'oyinza okukozesa okukola mu kugeraageranya okwo. 1. Senga obeera wano e Kampala noyagala okgenda tugamba Mityana. Kampala paka Mityana waliwo kilomita 6. Bw'obeera e Kampala ku Busega roundabout n'ogamba nti koyagala okgenda e Mityana nga gwe guest of honor nga baakugambye nti omukolo wano gutandika ku ssaawa 10. Okitegeera? Omukolo gutandika ku ssaawa 10. Kampala paka Mityana 60 kilometers. Ne bakugamba omukolo gutandika ku ssaawa 10. Okitegeera? Bwe wabeera nga wa kilomita 6 n'otuula mu mmotoka ng'oli ku roundabout e Busega, bw'ovuga speed ya 60 kilometers per hour otuukira e Mityana mu ssaawa emu. Kitegeeza, njagala okitegere bulungi, ndi Busega ssaawa 9. Bankubidde essimu baŋŋambye Newton gwe guest of honor wano e Mityana. Jangu ku ssaawa 10 zennyini okwata akazindaalo oyogere. Njagala owulirize bulungi. Ngenda kakuddiramu. Ndi Busega ku roundabout. Bampise Mityana nga guest of honor. Bampise njogere. Naye bagenza okumpita nga ssaawa 9. Ne baŋŋamba okwogera kwa ssaawa 10. Kitegeeza nti nnina essaawa ki? Emu. Nina essaawa emu okuva e Busega wano e Busega wano. Nina essaawa emu ŋŋenda e Mityana. Bwe mba nina essaawa emu kitegeeza nina ovuga 60 kilometers per hour. Emmotoka speed enoba mu 60 kilometers per hour nga tevaamu. 60 kilometers per hour, 60 kilometers per hour, 60 kilometers per hour. Akalimi kanga network ogere kyeyekoze. Akalimi kange ak'emmotoka kalina vugira mu 60. Lwe nnyinza osobola otuuka e Mityana mu ssaawa emu. Nvugidde mu speed 60 kubanga e Mityana waliwo kilomita 6. E Mityana bwe wabaawo kilomita 6 kitegeeza buli kilomita emu. Okitegeera? Network. Banange, omulaba agamba tojja balabulayo. Tukomyewo ku mpewo togeza ne weenyenya nziramu kunnyonnyola. Busega to Mityana
kilomita 6 bankubidde nti nno genda ku mukolo nga nze ngenda okwogera ku ssaawa 10 naye bankubidde ku ssaawa 9. So bwe bankubira ku ssaawa 9 nga njagala nina essaawa emu okuva e Busega paka Mityana, nina kilomita 6 ez'okuvugawo. Kitegeeza akalimi kange bwe nkassa mu 6, buli kilomita emu ngivugira buli kilomita emu ngivugira eddakiika emu. Njagala tukategeeraako. Bwe baŋŋamba nti Newton ssaawa ziri 9, yes, gw'ogenda okwogera ku ssaawa 10. Buli kilomita emu ngivugira eddakiika emu. Ngenda okutuuka mu kilomita 2, ngenda okutuuka mu kilomita 2 nga naakavugira eddakiika 2. Ngenda okutuuka mu kilomita 3 nga naakavugira eddakiika 3. Ngenda okutuuka mu kilomita 4 nga naakavugira eddakiika 4. Ngenda okutuuka mu kilomita 5 nga naakavugira eddakiika 5. Ngenda okutuuka mu kilomita 6, kilomita 6 ezituukira ddala okuva e Busega paka Mityana nga naakavugira eddakiika 6. Naye kati wulira kino, senga bankubira essimu ku ssaawa 9 ne baŋŋamba Newton gwe mugenyi omukulu ku ssaawa 10 jangu oyogere, ne ŋŋamba kale kasita nkitegedde, ne sitasimbulirawo. Ne wayitawo eddakiika nga 3. Bwe wayitawo eddakiika 3 ne mbeera nga nsigazza eddakiika 4 okutuuka e Mityana, kubanga bankubidde ku ssaawa 9, ssaawa 9 n'eddakiika 10 sisimbudde, 9 n'eddakiika 2 sisimbudde, 9 n'eddakiika 3 sisimbudde, 9 n'eddakiika 28 sisimbudde. Ku 9 n'eddakiika 3, 9 kitundu ne ŋŋamba kansimbule. Bwe mba njagala okutuuka mu budde mwezi eddakiika 3 nve Busega paka Mityana, Busega paka Mityana mu ddakiika 3. Emmotoka nina givuga ku kilomita 120. Okategedde? Luli nabadde obudde bwange nina eddakiika zange 6 nasimbudde ku ssaawa 9 nga ninawo eddakiika 6 paka ssaawa 10. Olugendo engeri gye luli lwa kilomita 6, buli kilomita nagivugidde eddakiika egi. Okitegeera? Naye laba bwe bajja ne bambikira ku luno n'endwawo. Bwe ndwawo olugendo ne ndutandika ku 9 kitundu. Ne ŋŋamba kansimbule e Busega ku 9 kitundu ng'ebulayo eddakiika 3. Akalimi k'emmotoka eyo kalina okubeera mu 100 mwaga. Okitegeera? Mbeera nina okuvuga 120 km/h nga kitegeeza nti buli kilomita 120 km/h kitegeeza kilomita 6 nino zivugira eddakiika 3. Omanya kyo kitegeeza nti buli kilomita 2 nino zivugira mu ddakiika egi. Bwe kyova olaba awo waliwo akabenje. Ye watya bwe nsimbula ku 9:45 nembeera nga ninavugirawo eddakiika 15 kuva Busega paka Mityana, ndyoke mbeere guest of honor njogere. Kuva Busega paka Mityana nga ninuvugirawo eddakiika 15. Okitegeera? Eddakiika 15 ekintu kiba kisajjuse. Okuvuga kilomita 6 mu ddakiika 15 kitegeeza nti buli kilomita 4 nino zivugira eddakiika egi. Buli kilomita 4 nino zivugira eddakiika egi. Kati kilomita 6 emmotoka erina kutambulira mu 240. Ekyokuyiga network entabudde. Ekyokuyiga ekirimu nti kuba ndi mugezaako ku answeringa omuntu yandi investinze ddi
gy'okoma okulwawo, gy'okoma okupakuka, gy'okoma okupakuka, gy'okoma okuvuga ku sipiidi ennyingi, gy'okoma okugwa mu bubenje. Wali bwe bankubidde nga nnina essaawa namba buli okitege naadde ngenda bulungi, naadde ngenda bulungi, naadde ngenda bulungi. Nina eddakiika zange 6, motoka yange yabadde mu speed meter 6, which is normal. Okitegeera. Naye bwe baŋŋambye nze n'endwawo n'ensimbula nga wayiseewo eddakiika 3, emmotoka yadde inatambulira mu 120. Bwe nalwiriddewo ddala osimbula senaariyo ey'okusatu n'ensimbula ng'ebulayo eddakiika 15, emmotoka inatambulira mu 240. Ekyokuyiga, investment, because it's long term, you start early. You start early, such that zino capital gains zijja za appreciatinga. Okitegeera. Kati weebuuze, waliwo abantu abaagula ettaka e Nigeria nga baaligula tugambe mu 2000, tuli mu 2018, abaagula ettaka e Nigeria mu 2000 nga wakyaliyo ekisiko balina okuba 5 ku 100, baagigulanga emitwalo 7. Okitegedde? Kubanga kyali kisiko mu 2000 Nigeria, kyali kisiko, era bangi bagendangayo ne basangayo ekisiko ne bagamba eyo nvuddeyo. Oli gyatute teri kubo, just tubadde tuyita mu bintu bitusaze eyo sijja kugulayo. Okitegeera? Eyo sijja kugulayo wannemye. Eyo mu 2000 baagulangayo ndowooza emitwalo 7, poloti ya 5 ku 100. Fast forward 2008, okukwata ku poloti e Nigeria weetaaga obukadde 7, 5 ku 100. The earlier the better. Bwebuuza ddi. Okitegeera? So bw'oba oyagala kugula tugambe ettaka n'okwemenya teweemenya. Okitegeera? Ate bw'oba oyagala okuligula era topapa, tewesayine rush, kubanga oli mugagga, amagoba gava eri mu maaso. Engeri gye tutagenda gafunirawo kati topapa. Okitegeera? Genda mu kifo ne bwe banaakulaga nti wala manya ebirungi biri maaso. Tovola natandise enkuba akayimba ka Moze Radio mugenzi ne Wizo gaga nti ngenda maaso, ebirungi biri mu maaso, amagoba gali mu maaso. Gwe wabadde mwe mwadde munsaba luyimba lwa Bobby nga temumanyi lwaki nadde enkuba luno, ennyimba nzirowoozaako n'ennonda theme. Ngenda mu maaso, ebirungi biri mu maaso. Investment is long term. Ebirungi ebyokusiga ensimbi biri mu maaso. So kati gwe toyinza kugenda mu kifo bakututte ku Masaka Road n'otandikaga nga tewali tooyi, nga tewali mazzi, nga tewali masannyalaze. Ebyo bijja mu maaso, ebirungi biri mu maaso. Okitegeera? Kati gula osirike, kuba wajja kuba na wakyali wa bbeeyi rayisi. Njagala okuwumbawumba nga nkubuulira lwaki tufiirwa ssente mu kusiga. Bwe naakubuulira lwaki tufiirwa ssente mu kusiga, ndowooza ojja kufunamu nnyo, kubanga nkubuulidde okusiga kyeki, ne nkubuulira ebintu by'oyinza okusigamu, ne nkubuulira n'engeri gy'oyinza okubisigamu, ne nkubuulira ne kiki ky'oyinza okukola. The earlier the better. You have to invest early. Engeri gye tuluuzingamu ssente, engeri esooka erimu waliwo etteeka eryokuna. Mujja genda mugule, njagala munoonya akatabo kano bakayita The Richest Man in Babylon. Akatabo kano kalungi nnyo. Bw'onookafuna n'okasoma kajja kufuula ow'enjawulo, kuba ebisinga ebintu bye twogerako tubisoma muno ne tubivuunula. Njagala owulire etteeka, waliwo etteeka lya ssente
etteeka namba 4 bagamba nti sente kansoke ndisome mu luzungu kuba ebiseera bano bo tebalina sente balina gold kyovula baali basajja bagaga balina gold bagamba gold slippeth away from a man who invests it in businesses or purposes with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its keep. Nti baatunuulira ne balabanga gold aseerera mu ngalo z'abasajja abo bonna abamussa mu bintu nga bambi tebabitegeera. Okitegeera ebintu nga tobiinaako idea ne bakusomeramu nti gwomanyi ekifunanga vanira n'ogenda n'osimba vanira tomanyi bwa polinatinga tomanyi gye bamutunda tomanyi bwe bamusimba tomanyi bbanga lyamala mu kukula tomanyi tomanyi vanira sente kasita zigeza ne zikula nti oyagala zisiga omwo ziyiringita oluyiringita lw'otayinza kulaba naye bongeddeko nti ziyiringitako oyo omusajja yenna azisiga mu bintu nga tabirinaako idea oba nga tebiri approved by those skilled in its keep. Bali mu kwogera ku house of wealth. House of wealth is skilled in keeping money. Omanye ebbanga limaze nga nkuuma sente olimanyi toyinza ddimanya genda obuuze bajja kuga akasajja kakuumye ku sente so tukuuma ku sente so fe abakuumye sente ne tuzeekuumirako bwe tubaako kye tukugambye tugenda ye kintu ekyo nga kirabisa obutakuuma gwemoga nga sente nga zikuyitamu. Wulire etteeka namba 5. Gold flees the man who would force it to impossible earnings. Ako ngenda kaleta naye kansooke nnyinnyonnyole kali tuyingire ebintu bye tutegeera ne bwe liba ttaka lyennyini njagala osooka olitegeere. Ettaka eryo lye baguza lya private mailo lya liizi lya freehold kibanja ndagaano kiki bw'oba tolitegeera weetegeka okuyiringita kyova olaba house of wealth ekanjo kyera nkubiriza nnyo abantu baffe ng'oli mu diaspora wano tulina branch tulina department namba bagita wealth acquisition tuyamba omuntu gwali ebweru oba ali e Uganda n'ogula ettaka ne ligenda paka mu mannya go ekyapa kyo n'okikwatako okitegeera kuba ekyo tukitegeera ekyo nkikoze okumala ebbanga ekyo tukitegeera wano nga house of wealth. Opening boundaries okitegeera opening boundaries checking with lands checking people whether they are bafere okitegeera the agreement with the lawyer the valuer the broker the transfer okitegeera kyendi mu kunnyonnyola so osobola okwesiga house of wealth noga njagala kugula ttaka okitegeera savings sente zange ndi Dubai ndi Abu Dhabi ndi Sweden njagala kugula ttaka Uganda Newton nkoze ntya fenga tukubuuza what is your goal ngoga nti goal yange njagala kugula ttaka lya kulima nga tunoonya amataka ngaaga babroka bafenga banoonya amataka nga tugakulaga ng'ogamba liiryo oyagala liriwa buli step nga tugikulaga nga ate nambulukufu because we have a name to protect. Sinza kutunda mpewo nga ate ncha nina oba ku NTV ohawuliraako nsobola okutunda empewo nga ncha nina oba ku NTV ate lulimbere ku NBS lulimbere ku BBS omusajja asobola okutunda empewo ng'enkyalina ogenda ku TV ng'enkyalina osisinkana abantu abakulu. So njagala obeere ng'okimanya nti mu Uganda twatunulyanga abantu abasinga obungi abagezezaako okuyamba abantu mu ekyo babadde bafere ne tulabawo gap ne tugamba omuntu yandigaggawadde lwaki omuntu abeera ebweru n'asugula mu mmotoka mu kifo ky'okuyinvestinga okitegeera lwaki omuntu abeera ebweru ne bakola bukozi pate mu kifo ky'okwegulira amataka wano kyetuva twaleeta wealth acquisition. It's a full department tukuyamba okuzimba ennyumba
kasitobera ne gonto yaga kuzimba apartments tuyamba tuyina abantu betukolagana nabo okitegeera tukolagana ne ba architects nina ba surveyor nina ba broker nina ba quantity surveyor okitegeera so abo bonna eyo team ya House of Wealth kyenva nkugamba nti oyina okubeera nga ekintu kyoyingiddemu okimanyi House of Wealth esobola okukuyamba okitegeera Jean Green Kavuma agamba brother I have land but it's Milo land I want to attain a land title for it can you help osobola okujja ku House of Wealth osobola okujja House of Wealth netukulaga how we can help you okitegeera naddala senga lands office ebeera yewakiso bwebeera ye Kampala bwebeera ye Mityana bwebeera ye Mukono mu central wano mu private Milo tumutegeera nnyo tetutegeera nnyo bya lease sitegeera sijja bawulimba nti byonna mbimanyi sitegeera nnyo bya ndagaano era sinza gulira muntu ttaka lya ndagaano sitegeera nnyo bya lease sitegeera nnyo bya simanyi freehold njagala ekyapa nga bwe bakijjayo nga kiriko amannya nti pa Semanda May Francis nga ttaka lirye ne bwafa baliwo abaana be sinti bwafa ate baddemu bateese bakole ki no so tusangibwa plot 23 ekanjokya nkubulidde nti ekimu ku bitu making okubeera nga tuluzinga ssente mu kusiga okuteeka ssente mu bintu bye tutamanyi okitegeera bakugambye treasury bills tozinnyonnyose bulungi naye ogenze kuzigula bakugambye kampani emu nti etunda emigabo tomanyi na stock exchange bwetambula ogenze oteddeyo ssente abantu mwannumba nga wano gamungamba njaga investinga ku online njaga ku investinga forex trading biki weebuuza obitegeera ate kimu ekyangu nnyo okumanya oba obitegeera gezaako okole the 3-year-old test kwata mutaba omwana omuto ow'emyaka 3 gezaako munnyonnyola investment eyo bw'aba omwana oyo omuto ow'emyaka 3 agitegedde manya ogitegeera naye oba okyalina okukozesa ebigambo ebinene naye bye wajjemu mu eyo investment mwana tonnagitegeera so nze mu Uganda kuno si kwewaana mu Uganda nze ka lecturer wa cryptography akobadde tokamanyi maybe mu Uganda in the whole entire country I'm the only lecturer of cryptography. Cryptography ye basis ya cryptocurrency okitegeera naye abantu bonna abaze okunguza okunyingiza ebyo simanyi cryptocurrency mbabuuza ebibuuzo ebya cryptocurrency nga tebabitegeera tebamanyi bwe kitambula tebamanyi how they cash out tebamanyi kiki bali mu kintu kye batategeera that's why money runs away abantu baluzinga sente nyingi nnyo mu kino ekintu simanyi D9 okitegeera kulwaki tebakitegeera tebamanyi kampani ani agikulira jakolako biki reviews zigamba kiku online abantu abo abazikulira mu bakebereko bw'otuukawo bakola batya bo baddamu kulaba nti uno bamuwadde ssente kino kirabika kikola kino kyaleka kikola nga tusaamu nga tutomera ate ekyo kivudde nnyo mukalike nakugambye akokubeera nti bankubira ngende Mityana okuwa speech ku ssaawa 10 okukakkana n'endwawo bwendwawo nengenda nensimbula nga wayiseewo eddakiika 3 emmotoka gye naalibadde nvugira mu speed meter 6 akalimi kalina ba mu 120 okwagala okutuukayo amangu kyovula benkuba kati ate bwendwawo okusimbula nensimbula nga ebula eddakiika 15 ndyoke ntuuke eddakiika 15 zezibulayo ewere essaawa ey'omukolo essaawa ennaku ennina okwogerera emmotoka nina givugira mu speed meter 2 mwana kyovula nina okrashinga kati kyekimu wali abantu abaagala ssente ku sipiidi gy'otalabanga okitegeera waliwo abantu nga baagala quick money jukira naku defining the investment negamba investment is long term buli lwowulira nga opapirira ofune mangu toli investor toli musiga nsimbi va mu line yaffe investor
ajja kasoobo. Investor tapapa, investor alambula ettaka, n'alambula ettaka ne yeebuuza House of Wealth, ne yeebuuza ba neighbor, n'agenda mu lands, n'agenda wa lawyer, n'agenda wa surveyor, n'agenda wa valuer, n'agenda wa broker. Oyo gwe bayita investor. Okitegeera? So buli lwowulira nga bakupapya ng'omanyawo tewaliwo investment. Teekamu zino ogyemu zino, teekamu zino ogyemu zino, teekamu zino ogyemu zino. Kati tolaba, kati kankulage, naleese wano cards nja kulaga. Abantu bangi muteeka ssente mu zzaala, okitegeera, ne mweyita ba investor nti ngenda teekamu 10,000 wange Man U enkubira Arsenal. Ekisooka kye nja okubuuza, Man U ekuba Arsenal? Man U ekuba Arsenal, gwe kooki wa Man U gw'ogenda olonda ttiimu eyo? Bw'oba si gwagenda olonda ttiimu, gw'ogenda olonda reefu. Bw'oba si gwagenda olonda reefu, gwagenda olonda ttiimu eri gye mugenda ozannya. Si gwe kooki wa Man U, togenda londa ttiimu ya Man U. Si gwe ogenda olonda reefu, si gwe ogenda olonda Raina, si gwe ogenda olonda ttiimu ya Arsenal gye mugenda ozannya. Kati oŋŋamba otya nti ssente z'otaddemu osuubira nti zijja kudda olw'okubanga bo bagenda bo beekube gw'obeere ng'ofuna? Amatatu gano ogalaba. Wano wenjaga okulagira akazannyo kano kemukola akazaala. Senga amatatu gano gabeeramu master nnya. Senga omusajja akugamba nti buli lw'ofuna master emu ngenda kuwa akakadde ka ssente, kyokka buli lw'oleeta kaadi endala yonna olina okunsasula emitwalo 10. Omusajja oyo aba akumaze. Okitegedde? Kuba buli lw'onoolonda bw'oti eyo si kyu, buli lw'onoolonda bw'oti n'oleeta kyu ng'akulya 10. Buli lw'onoolonda bw'oti n'oleeta master ng'akuwa akakadde. Jjukira engeri gye yakubye 10 n'akuwaaka, engeri gye wamukubye yakubye 10 kati omukubye kakadde. Kitegeeza alina loosi ya 9 n'olyoka ogamba mulina n'akyanga, n'olonda n'akukuba 10 n'akyanga, n'olonda n'akukuba 10 eddala n'akyanga, n'olonda n'akukuba 10 eddala. Akuli bubi. Omulabye? Omulabye? Wamukubye omulundi ogwo naye kati yakuli bubi. Omulabye kyakkola? Omulabye kyakkola? Omulabye kyakkola? Tonamukuba. Wamukubye omulundi gumu n'ogamba wabula muli bubi, wabula muli bubi. Omulabye? Kati agenda okugattamu wano nga yayina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nga gwe waliddeyo omulundi gumu $1,000,000 yakulidde $1,000,000 10. So kyenjagala otegeere, njagala okitegeere nti nno bino byonna ebyokwagala okufuusa ssente zidduka ku muntu yenna kasita zigeza ne zikulaba ng'ozissa mu kye bayita impossible earnings. Impossible earnings kwe kuzikaka nti oteekemu siringi emitwalo 10 gikuwa akakadde. Kyova olaba abantu bonna abajjawo ne bagamba Newton, kiki kye nnyinza okukola nga nteekamu just $1,000,000 naye nga kimpa emitwalo ndowooza nga 3. Ngambaga ekyo nze sikimanyi. Okitegeera? So njagala mubeere nga mufuna information bwe muba mugenda okuteeka ssente mu bintu, mwebuulize ddala. Then ekirala, kasita owulira nga kifuna nnyo ate nga bakurashinga, manya yo si investment, kuba investment ebeera long term. Ekirala ekitulemeseza okuinvestinga bakiyita to diversify. Okudiversifyinga kwe kubeera nga
sente tozisaasaanyizaako mu bintu ebirala. Teweerabira nti ebintu ebisinga bye tuyinvestingamu tubinvestingamu nga tuyina usually tutera okubeera nga sente zizze nga nnyingi ne tulyoka tubeera nga tuguza oba abantu abamu babeerera ddala ne sente nnyingi ne bagula amataka ne bagula ebizimbe naye gy'okoma okuzitambuza mu kintu ekimu ekintu ekyo bwe kiyiika kiyinza okutwala sente zo nnyingi. Kyova olaba nti olina okubeera ne portfolio ng'eraga nti odiversifyinzeemukko oguse ku mataka otaddeko ko mu bizimbe otaddeko ko mu treasury bills otaddeko ko mu company. Okitegeera mpozi kyenyinza okukutegeeza nti treasury bills toyinza tebakolayo loss sente zewakkiriziganya ne Bank of Uganda zofuna. Bwe tugenda mu migabe gya company nagambye company bwe batekoze magoba tebawa sente ate bwe tugenda mu kugula amataka oba ebizimbe which is real estate kasita mwana kiyiika kibeera kiyiise waliyo chance y'okuyiika. So ngenda kumaliriza na kano kuba nkasomyeko nnyo kaina backup mu Quran kaina ne backup mu Bible. Dishonest wealth bw'oba ozimba obugagga ng'oyagala beera investor ekintu ky'onyambanga ky'otakolanga engeri gye twagambye nti investor obeera musizi wa nsimbi togezanga n'osiga sente nzibe. Okawulidde sente nga zivudde mu kukulusanya abalala oba mu bulyake kasita ziva mu bulyake oba mu kukulusanya abalala bambi tozisiga kubanga tubimanyi omanyi kye bayita okusiga. Mu kusiga bagamba nti bwe lwosiga ensigo nga nfu teyinza kuzza kibala. Kati saagala okolere mukamaawo omusikemu sente ogambe nti ogenda beera investor. Okitegeera ogambe nti ogenda beera investor okola mu dduuka lya mukamaawo bw'omugyamu sente bw'ozigulamu akataka bw'omugyamu sente bw'omugulamu akataka bambi tokikola kubanga ne bw'onooba osomye kankusomere wano mu dishonest wealth ndowooza eyinza kuba mu kiyinza ba mu Proverbs. Waliwo omwami eyawandiika hadith gwe baali bayita Sahih al-Bukhari. Sahih honest investments, yes, very true. Sahih al-Bukhari abasiramu mulina okuba mumanyi ayina gundi gye yawandiika mu hadith ye yagamba nti God said there are three whom I will oppose on the day of resurrection: a man who gave his word and then betrayed it, a man who sold a free man into slavery and kept the money, and a man who hired someone, benefited from his labor, and he did not pay his wages. Kugamba ebintu mukama kwegaba byawulira nga tayagalirako ddala. Okitegeera bw'osuubiza n'otatuukiriza ebiseera ebyo baagulanga abaddu nga bw'ogula omuddu bw'okwata omuntu atalina kuba muddu ate n'ogera n'omutundanga muddu oba okukozesa omuntu naye n'amaliriza nga tomusasudde, ebyo byakoleranga ddala bubi. Kwagamba bakivumirira mu Buyisiraamu. So kyembadde njagala okutegeeza nti gwe ng'Omukristaayo, gwe ng'Omuyisiraamu togeza n'okkiriza. Mbadde nina njagala okukunoonyeza wano, n'ekyaleka kagenda kavaawo. Tokkiriza okugenda ozimba obugagga okole ssente ngensi kubanga twagambye nti investor obeera musizi wa nsimbi. Fuba olaba osiga
okusiga basiga nsigo kitegeeza ki tusobola okusaamu akasente akatono ne kavaamu ekinene kasente katono ne kavaamu ekinene kyokka tulina okufuba okulaba nti akasente akakatono sika bulyake tulyaza amanya mukamawo tulyaza amanya bosi wo tuteeka sente ya bulyaza bomunanye ejja kufa kyova olaba bano abasajja bazimba ebizimbe ogenda obitunula byonna nga leve erimu abantu ya wansi wokka leve eddako tebuba bantu neweebuuza kiki sente awo zaddukawo tezaagala musemberera okitegeera obba mukamaawo gwe tolaba bano ababooda bakola obuvuyovuyo kakananga omugulidde mpiki omuwadde omulimu ate abuzaabuziddwa okitegeera abuzaabuziza booda adduse nayo kagenda okuggwamu nga naye booda yamukuba akabenje. Newton Butera House of Wealth tukyagenda mu maaso ne season gye bayita definitions. Kansuubire nti oliko by'oyize, kansuubire nti ogenda kusharinga vidiyo n'abantu abalala bayige, kubanga eggwanga lye tulimu tuli mu kusoomoozebwa nti wakati w'okuyiga ate we walina wakati w'okusika ebintu ebirala bino byonna bizze abantu babeere nga tebakyayiga. So kyova olaba twagala okumaintaininga omutima nti ffe ne bwebeera mbeera ki tujja ne tusomesa abantu ne bayiga. Mukama abankuumire. Share the video. Bye bye.